The Newsroom, where untold story is revealed. Kino sikibakweka ekizibu kya Uganda ye Museveni kubanga nebwe muvayo nga mekalakasa olwabali b'enguzi olwabadde sente z'omuli w'omusolo ate mwewe basiba singa abantu bavayo ne beekyanga olw'embeera ya kiteezi era mwewe basiba ababbi ne babakuuma kyobola ffe twagala mujjako ne babbi banne sobole okuba n'obukulembeze obusobola okuyamba eggwanga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ate olunaku lw'eggulo yadde agenze maaso n'okubeera nga akyalirako abantu abagenda maaso n'okubeera nga babuutikibwa kasasiro walire mu bitundu by'ekiteezi. Ono n'avumiridde President Museveni oteeka n'ebitongole bya gavumenti ebirala ebirina okugenda maaso n'okubeera nga bikwasaganya ensonga bino ng'atwaliddemu ekitongole ekya KCCA oba tugambe nti KCCA evunaanyizibwa ku Kampala n'okuyonja ekibuga. Ono n'agamba bino byonna nkola za gavumenti ez'okubeera nga tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe eri abantu. Kakati Lw'okujuwolo Ssennyonyi era naye ku nsonga ze zimu avuddeyo n'avumirira nnyo gavumenti n'obukulembeze bwa President Museveni. Kakati nno omusajja amanyikiddwa nga Bosa Tabula eyagenda mu maaso n'okubeera nga atta omukulu w'ekika ky'abendiga amanyikiddwa nga Lwomwa Bosa avuddeyo ne yeekalakasa n'ategeeza nti kituufu yamutta era ekyamussa ze zino ensonga zigenda ogenda mu maaso n'okubeera nga agamba. Kakati n'omubaka Lwetamaguzi Ssemakula avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti si wa kugenda ggulu newankubadde nga bagamba nti ensimbi z'okubeera nga bagenda eggulu bazibatereddeko nti ekyokubeera nga bagenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekyo si ky'ekyokuddamu ebizibu by'Abannayuganda ebigenda mu maaso n'okubeera nga bibaluma. Kakati nno omubaka wa ggulu avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti abantu b'omu Central oba be tuyinza okugamba nti Abaganda bo lwaki tebaagaliza ebitundu byabwe nabyo okugenda mu maaso n'okubeera nga bikulaakulana. Ono agambye nti lw'eggulu bwe baalinga bayimba ennyimba ez'okununula eggwanga nga ffe tulowooza ku nnyimba za mukwano oba oliawo n'ebintu ate ebirala. Kakati nno full figure Nakangobe Jennifer presidential advisor avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga mwana wattu alumba General Salim Saleh buzibu ki era ki ekibaddewo byengenda ogenda maaso n'okubeera nga byonna nkutuusaako. Nze Deni agenda maaso n'okubeera nga nkuweereza n'okutuusako ensonga ez'enjawulo. Njagala okubeera nga nkusaba agenda maaso n'okubeera nga vidiyo eno osooka ogipeera ka like etambulire ddala etuukireko oyo yandiyateza ogenda maaso n'okubeera nga agifuna ate naawe atannatwegattako mu butongole nkusaba sooka osubscribinge osobole okubeera nga otwegattako nyega kadaawo ensonga tugende maaso n'okubeera nga tuzitambuza bulungi nnyo nnyini ddala gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom. Kakati nno tutandikire wano uwenyere. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwabadde mu bitundu by'ekiteezi agenze maaso n'okubeera nga ata akakanzikiriza ngene maaso n'okubeera nga nkuwa video ya producer nga agintereyo ate tugende maaso n'okubeera nga tubiraba. Honorable Ssennyonyi akyogeddeko naye kyatakatiriza ti eno teyabadde accident eno si nsobi nedda newankubadde ebintu ebirala bibaawo n'ogamba kyandibadde kyalabwa ng'amataba agabere Kasese nga landslide zibere Bududa n'ogamba no aba disaster preparedness bandibadde bakiraba oba n'abakwatibwako abakenkufu naye eno ensonga ono ali wano Honorable Naluyima yagireeta ku floor ya Parliament n'alabula n'agamba bannange abantu b'ekiteezi bali mu buzibu ekitalo kigenda kugwawo essaawa yonna era nga bwe kyabaddewo. So eno teyabadde nsobi kyabaddewo kubanga omuntu we kyabadde kikwatako oba be kyabadde kikwatako tebakoze mulimu gwabwe. Ate nga Honorable Ssennyonyi bwagambye teri yasibiddwa teri yagobeddwa ku mulimu. Lwaki? Kubanga ayina oluganda ku gundi ayina oluganda kwoli ayina oluganda kwoli yembeera gye tulimu ng'eggwanga. Biseera bingi nnyo bajja bituuma bya bufuzi nemwe ng'abantu bamwe bafa kuba ebyobufuzi enfuga gye mufugibwa enkulembera gye mukulemberwamu yevaako bino n'ebirala bingi nnyo. Tuli wano tuli mu kudiiringa na kintu ekyabaddewo ekitandibaddewo naye ate era kino bwe kitwa kisimbako nnyo siira era kijja kugenda kibeere walala emyaka mingi mu 2010 ekyo nga tukinabaawo basebo ne bannyabo njagala obasaba nti nammwe mulina okwebereramu bino temubirekera bakulembeze bokka namwe mbateeke under pressure ekituufu kikolebwe. Banange tubasaasira nnyo abafiiriddwa abantu baabwe abafiiriddwa ebintu byabwe tuyimiridde nammwe
nene embeera tugenda gimalawo ffenna bannange. Tukomye embeera y'okujja ng'obasaasira ne tuddayo ne tujja ne tubasaasira ne tuddayo, tulina okuva ku eno step ne tudda ku ndala. Bagamba Bobi Wine twakulonda nga president, gwe president lwaki tolina kyokozeewo? Ate nga batuufu naye abali mu buyinza ssente banyagulule. Omwami omu awo akyogeddeko, in fact omukyala yasoose n'akyogerako n'agamba mutuyambe tusobole okuva wano ne bwe tufuna entandikwa ne tugenda ne tweyiya. Abantu abasinga muli wano lwakuba temulina bimedda. Maaso n'okubeera ng'ongoberera ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obiwulidde era nga talina yadde bubaka buwoomu n'akamu n'akeddagala eri President Museveni. Ono n'agamba byonna ebigenze mu maaso n'okubeera nga bituukawo kasasiro okuyimbulukuka n'ayiikira abantu, tetuyinza genda mu maaso nakugamba nti kino kyagwawo bugwe, wabula bino byonna bizzeerwa bukulembeze obubi kubanga kyali kyagenda mu maaso n'okubeera nga kirambikibwa nti ekifo kino mubayi wa kasasiro kino okubeera nga kyajjula mu mwaka gwa 2015 nga wayise emyaka 9 miramba nga bakyateekawo kasasiro. N'agamba nti nga tuggyeko ekyokugamba nti abachina be bagenda mu maaso n'okubeera nga bayiseyo pipe nga theories ezimu bwe zigamba era kyali kigenda kubeera nga kibeerawo. Nonno avumiridde gavumenti n'ebikolwa bigenda maaso n'okubeera nga bikolebwa era n'agamba gavumenti egende maaso n'okubeera nga eriiridde abantu bano eno at least babeeko we bagenda maaso n'okubeera nga batandikira obulamu. Kakati nno awo nno bwe tuba tweyongeddeyo Yelopu Joel Ssenyonyi naye nno si musanyufu era ebigambo bye bino byengenda maaso n'okubeera nga atera nkuwa 15 obuyambi obw'enjawulo kubanga ebyetaago byo bingi. Beetaaga emmere, tuleesa amatooke agawerako, tuleeta taani z'akawunga eziwerako, tuleese water tank, tuleese sabbuuni kubanga beetaaga okunaaba, okwoza engoye n'ebintu ebirala, tuleese buckets eziwerako, tuleese ebidomola ebiwera, tuleese n'amabaafu, tuleese ne jerrycans, tuleese ne toilet paper awerako, tuleese pads kubanga abakyala bagenda mu kisiba byabwe byensonga ebizibu bibaguddemu kibazitowerera. Tuleese cooking oil, tuleese enku kubanga batugambye nti beetaagira ddala okufumba emmere ereetebwa ne beetaaga okufumba n'ebintu ebirala bye tuleese okuyamba ku bantu bano. Kino kye tulina okukola era tusaba abantu abali eyo kitale nga tudduukirira abantu bano naye nga bwe tubadduukirira nga bwe tukola kye tusobola okukola ffe ng'abakulembeze tukyabanja obwenkanya ku lw'abantu bano. Abantu bano tebannafuna bwenkanya. Ekintu kino kyagwawo nga bwe tuzze tukyogera, kino tekyali kigwa kitalaze, kino kyo kyalaga. Amabaluwa gawandiikibwa mu KCCA nga bategeeza nti bannange awantu wano wanaatera okwonooneka wagwire abantu n'okufa baffe. Abaka bafe ab'ekitundu kino Honorable Muwada, Honorable Naluyima, ensonga eno bagiraizinga ku fulo ya Parliament omwaka oguwedde mu June 2023 June nga bagamba gavumenti bannaye tudduukirire ensonga eno ey'akasasiro abimbye ayinza okuyikira abantu. Prime Minister n'addamu awo mu ngeri y'okubuzaabuza nga batera okukola. So ensonga eno baagimanyako. So kino tugamba nti si kigwa kitalaze, kino kyo kyalaga. Kakati no presidential advisor Jennifer Folofiga Nakangobi avudde n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti mwenna abavayo ne mugenda maaso n'okubeera ng'amuyisa mu Jerusalem Musale ono wayambalidde musajja mukulu amanyikiddwa nga Bajo owa Bajo Events promoter n'agamba nti nno Sale yadde mumuvuma naye mwenna mukeera ggulu ne mugenda maaso n'okubeera nga mufuna ensimbi. Osinzira ka YouTube channel bako mukutu obotunde mu kamera ka TV n'ogamba mbwe yeeyita Jeno Sale Musale. Can you imagine? Sale Musale yayitaje bweyisi gwotunuli alimu n'amasasi mu mubiri gwolumbe watakulumbangako ku mulembe gwa Sale Musale. Ku mulembe guno mwabaita ba promoter ani atevuze anatevuga nga n'obukazi omwani mwayendako ne musula yo butalina nabana mumwina kadaka kaza kasibaddewo omwana namwegana mwasomba bamalaya bona bana mbatwale gune benda ku basirikale ba Jeno Sale Musale ne benda ku bana beyo nasiba ne dewo omwana dewo wa Jeno Sale Musale yamusiba omwana
namugamba nze nakuzala kuddi naye mumuyita promoter buli system yali yalemera mu kyalo mwamweta mumuyita promoter nakati bevuga balina namayimba bagagula mumanyi ga sale musale balunya nawo wali opangisa wagulawo oyina entobe eguleza nawo wonna tewagulawo mumanya ga Jerusalem musendeza sena musale munjagala mumpe ekivu kimu promoter kyali ategese nafuna milioni 8 nafuna 10 mukimpe wabe wachogera wano kaberenga muntu yateka ekivu nafisa just milioni 2 muchogere 2 omusajja guno omwaka gukaya akaba milioni 9 bilioni manyanga bilioni mwenda 9 bilioni guno omwaka nina bwine wano ninobo kakafuana nsodo buteka ku TV kati 9 bilioni just guno omwaka goka mwagala sale musalamu ate mujja mutta sale musaki no chikugamba abo bambalese batakuwe butwa bajja kutuga wajja bukufuwa we bati bagenda kuta kakati yawo gwenyini Frank Gashumba afuddeyo nayambalira President Museveni namutegeeza nti ekyokuwa bayimbi ensi bino okubayita mu State House si kye kigenda ogenda mu maaso n'okubeera nga kisikuumira mu bukulembeze wabula wandisigadde kunonoza ekibiina ky'NRM naawe zogenda mu maaso n'okubeera nga atambulira ono n'agamba nti abayimbi ne bonaatwala abayimbi 10 tebagenda genda mu maaso n'okubeera nga basobola okwa-out competing His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano abayimbi bonna benalali mu State House no batwali nakasongola ne bakola concert ku side emu ne Bobby Wine akuya ku side emu Bobby Wine abasinza abantu nchogera abayimbi benalali mu State House gamwagalo kakasa bakole concert nakasongola on the left ne Kyagulanyi bonna n'abatabaddeyo abayimbi bonna mu Uganda abayimbi bonna njagala bakole concert nakasongola on the left ne Kyagulanyi akole on the right sekibao government eremye okutegeera ebizibu ebiruma abantu tebagala nyimba no tabula siri batakanga nalinze kuyamba kwa kabaka obangeze bisakirekanye kono sansiba neje yange bamusiba kali sura yamala kusibwa gone komera rwoma 25 zira nja koma omusabe ekintu nga kikyo ngaddalo kakasanti kikyo okirwanira no kirabira n'abaana n'abazukulu nze omwatulwanira busikawa nemba twala mu koti nebawalira omusango nebusinga nebalemera ku ntebe gyebalemerako yaabwe obateekala kuba tobba nga Isirayiri bosa bwe yalwanira omwana Musoda nange nwanira obwalwomu obwakalisulu obwajjajja kabaka ekirayiro kyakubanga abenagalabi njirabula ebika mazima n'obwenkanya abataka balimba kabaka balya mu Namulondo olukwe Ssaabasajja kabaka nkutegeeza abataka bakulyamu olukwe batunda entebe ya Namulondo ne bamala ne bajja ne bakulimbalima nti gwe Ssaabataka oli Ssaabataka waawa ng'obutaka bakutunda bonna ne bakumalawo abataka abava mizigo nze siri bataka ngaabo. Mubaka Lutemaguzi Semakula ono nno nga Yohana Kaseka afuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza asiwagenda maaso n'okubeera nga alekera awo okubeera nga ayogera ebyo ebiruma abantu. Ono nno wasinziridde n'agamba yitagenda genda maaso n'okubeera nga agenda ggulu era akakadde akamu n'ekitundu yakalabye nga katuuka ku akawunti ye ak'okubeera nga kakozesa nga transport yogenda eggulu. Ono ategeezezza nti si waakugendayo kuba ebiruma bannaggulu ne bannayuganda si kugenda mu bitundu gye babeera wabula kwe kutuusa obuweereza mu bitundu ebyo abantu gye bagenda maaso n'okubeera nga bawangaalira. So what? Yes, you've done it, so what? After all, it is indirect recovery. Whether you want it or not, Parliament to recover that money. But for me, I told you earlier that I'm not going. You had my statement, you had my word. Why did you put that money there? But anyway, it has to be recovered by Parliament at any cost. Kwafe tumanyi kati kiyinza okuzimba amawulire ababaka babateereddeyo ssente ne batagenda kati bali mu kweriira naye omubuuza nti meka ng'oli jjajja wange ow'omukyala amanyi banteereddeyo obukadde 5 nange bwe nvayo ne nnyonnyonnyolako nti bannaye baataddeyo akakadde kamu mu emitwalo 6. Of course it is some good money, but to a member of Parliament that's not too much money. Even if you want it to be recovered today, I can recover it. Naye kati gwe ngo wamawe tusobola kuŋŋamba kuba mwe mulinda tukole political bullying. Bona lebo member yazizaayo ezize ze baatadde ku account. Nze nsuubira ekyo temujja kukiraba ku season eno. Eyazitaddeyo ajja zeerikabalingira. Bw'obanga nina kufuna maaya n'oteekayo akakwaleko osobola okunjogerezaako gwe gendo gye akakwaleko kaze. Kituufu kiri nti bw'owuliriza ebigambo bya Lutamaguzi abirimu eggumba era ogenda maaso n'okubeera nga obyekkenneenya
wabula ekituufu kiri nti yo Uganda atuloga alabika alinye waggulu ng'atulengera era twetaaga kusabira busabizi ssaala okulaba nga nti ffe tulabanga solution y'okutambuza palamenti mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga kyokka tulemereddwa okutuuka ku ebyo ebitono ebigenda mu maaso n'okubeera nga bituluma ng'omuli ebbula ly'eddagala mu malwaliro ebyuma ebitakola mu malwaliro enguudo embi oteeka ne services endala eza gavumenti ezigenda mu maaso n'okubeera nga embi kakati ebintu bwe bityo biba bitambula bwe bityo mu ggwanga ekituufu byeraliikiriza era naawe omuntu ali eyo oba oli awo bikuluma. Ekisooka njagala kukubiriza bannange bonna aba opposition n'abawulidde nga Honorable Joel abaga nti tebagenda ggulu. Eno palamenti ekola ku nsonga z'Abannayuganda enkulu. Njagala kusaba bannange bonna tuve mu nsonga zino eziringanga ez'amasomero. Palamenti ogenda okutuula eggulu kikulu nnyo ne tutunulira ensonga z'ekitundu ekyo ekyamambuka nabo ne bakakasa nti bafunamu. Palamenti bw'eva eggulu ejja waffe Masaka. Ffe Masaka site tugirindiridde n'essanyu ly'amaanyi era emigugu gyange giri wali mu mmotoka nz'omu ku bamemba ba palamenti abagenda eggulu. Mwebalegenda maaso n'okubeera nga mutukubira BTN Media nzeddeni agenze mu maaso n'okubeera nga nkutuusako ensonga zino nkujjukiza nti nno soko likinge ate tutambuze ensonga butereevu hagala olanga naffe essimu zaffe weziyawo wansi ate era ne sponsor bwaffe tuteekamu ensimbi ennamba yeweeri mukubiriko jagenda maaso n'okubeera nga akuyamba gwalina ebizibu ebyenjawulo oli bweru ng'oyagala okubeera nga bakukolako oli mu bitundu kikata ogenda maaso n'okubeera nga oyita ku WhatsApp ku ssimu esembi y'okuminamu wansi ku screen ajagenda maaso n'okubeera nga akuyamba bulungi ebizibu ebigenda maaso n'okubeera nga bikutawaanya ate akusabira esaala oba oli awo ebintu bigende maaso n'okubeera nga bitereera akume atakumira mpeera mbaagaliza nno bye munjagaliza banywanyi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.